feka nkubule waffe nga tutambula n'oyiira musajja w'ekkanzu amazzi olina okuyimirira ogenda omugulira ekkanzu endala bwe siyimirira oyinza obutadda oba n'emmotoka tuzikolako emikolo zireme kusala mmotoka omwana ng'agiguza agitwalira ekitaawe ekolebwako emikolo naye avumya ekitaawe wetwakulaba tugamba nti akatooka akavuma senga waako nga kakundugga akajanjala akavuma senga waako kaba kafaanana kati so I'm looking for a remedy seat nga kisigalawo bwe kiri era ffe letambinge nabagambye museparatinge abaana b'ekyengero ono gyava temuyinterakitinga nabo nammwe musigale mwekka. This is important. Tebasobola kulya nabaana ono mwabeera ekifiri tugeewa nnyina ekyengera and we found out ani amulagira okuvuma banne bali abamusinga okuba successful. We got it. You know the person. In our meeting, we got it. So you know the person amulagira. So mwana alagira okulagirwa. Okuvuma otuencourage bali bamusinza amagezi. Ate nga bati bakulya mu facility. They are humble. Uyu mwana John musajja mugezi nnyo. Ayina n'omulimu mugundi Parliament. No muvuma omusomaji yabba empapula oyo munna amaze okufuna nga yasinze gundi. We must examine. This is more worrying than it cannot be rushed. We shall not be rushed. Daddy has reconciled with the son. How? And yes, he did. But the process mujimbu uli amwe Muganda. Even in Baganda. Why did the Westerners support the law? It has a dowry. Ente zibakuwadde omukazi bwagenda bagenda kufaamu z'abannabwe ate mu monitoring ezisinga obulungi nammwe ze mujjamu. Tewali ggwanga litalina culture. Kakati Kiganda culture is elaborate. So you think that is missing mu Kiganda culture? I'm not saying it. Nti omwana bw'aba akubye kitaawe mikolo ki egikolebwa anoonya. I agree on principle. Which principle? But interacting with him and other members of the family, there must be a ritual, which I'm looking for to finalize the and I have to this one applies ku muntu. The omulambo nga amaze kusimula yekiro abajjwa kubanga nabaga nti ekigambo omujjwa kiva mu luziba. Omujjwa ayijula enju. Omujjwa who cleans the house yetakwatibwa bibamba wawaka yesi waawo wabula the problem of omujjwa bwabuuka mukazi wo tomuddamu omujjwa okay. Era kyobuli Abaganda nga bakugamba ti emboozi endagirize esaana w'abayomba sesaana bayomba tebakimanyi. Okay. Bayomba yali musajja mukomazi kati ensaamu yeneekulwamu kati n'atuma omujjwa agenda agambe mukazi we amuweereza ensaama endala. Omwana bwe yatuuka yasaba byafako yadda ate mukusaba birala kakati omukazi n'abeera confuse n'ajja mu lujja mwami waŋŋambye njimuwe nti yangu njagala kukola mirimu gyange yalowooza ki nsaamu gye yamutumye agenda okulinda ng'evubuka terinda yalisanga mu ddiiro nga teriri ku nsaamu liri ku mmere. No dinako njagala atuwuliza tufune bulungi. Ono yali mukomazi bayomba yali mukomazi bayomba n'atuma omujjwa munange genda eka nzigireyo ki ensaamu amakomagiro gabeeranga wala n'olujja. So bwe yatuukayo n'asangayo mukyala w'omukomazi n'amugamba agambye ompe ensaamu. Ate yayogera nsaamu ndala yamugamba omukazi n'afuluma n'agamba nti wamma mwami oŋŋambye njimuwe yangu njagala kukola gimuwe mangu naye n'agimuwa. Kakati bayomba ajja atambula omwana tadda yabasanga mu ddiiro ku nsaamu ate nga bali ku nsaamu naye omusango gwatuuka ne Bwakabaka. Omukazi yagandi nafuluma n'ebweru nembuuza omwami omukazi yali musse ate nga mugono mukazi yaffe omujjwa wabuuka mukazi wa mutwala. Tulaba omujjwa bwakuwa nti ntema omutwe kojja ntema omutwe olina okumuwa ssente buli omusango
omukazi yageranga naga nti jiya tezikyayingira nala namanga munywa kyayi kumujwa namubuuka omuvuuka omwe muve wano n'amawano gaffe gamumugende omusajja jiya tezikyayingira yakikola kagenderere omukazi yakikolanga kagenderere abo abato omujwa asobole okumutwala otomuddako kakati bayomba yagenda ewa kabaka musango gwatuuka ewa kabaka omukazi neyedifendi nafuluma ne mu lujja nemubuuza njimuwe nti yangu ya namuwa ensaamo obalaba abaganda bakugamba nti emboozi endagirize esaana w'abayomba kuba omukazi yalagiriza bulagiriza abayomba tuyite bujingo yange nti njagala musabira afuuke mulokole Has talked to me 2 times. Yes. Ate n'amata n'agaweereza bannaemwe balinnya abampeereza amata bw'okebera ku ssimu yange esanyusa Bujingo yakuweereza abantu ne lwe yamuvuma kwennyini Bujingo y'omu kubampa ssente to buy drugs kuba bano bwe bakomawo ogwokubiri okusokoola bayintimidate nga buli omu nkantirivu nefa mmwe mwongera okutegeere eddogo kyerikola kankubuulire esitoli emu ku ddogo abatalirowolezamu bankutera nenkugula nenkunyako nenkugula nenkunywa bateregere wano weebiri abazungu babikuba ne biremerawo abalokole babikuba ebiremeddewo babyokya mbawulira bookya bibugo ati giwulire ekikirimu kitaffe yatukuba emigo nagammwe baana bange embeegalidde temulinya ku gaali ya constante omanye gaali eyavugayo tekuli muntu nekasozi ngaerinnya ate kampungu kali kasozi kamaanyi nnyo manya kawuwa kali kasozi yakalinyanga egaali ya constante teri atagimanyi ku generation yaffe kyali kyekyo ddogo nendabako nze amaaso gange gennyini omusajja omusezi yasimula omulambo nagutusa mufumbire agutemeetero neguyimirira negulinnya ku kibanyi waggulu omusajja nadduka namakage nayefe abefujjo nga tugenda abawano baliwa baba bagenda nze eyalemera ku kibanyi nze ndiko ngaomulambo gwogera ngobisa byakuzanya nkubuulire eyalemera ku kibanyi mulambo gwalemera ku kibanyi bino byaliyo byaddala nkubuulidde liyo kati ddogo lyalaga nga tukyaliraba where is it now baali baziba bandooza bafaawo ne bakolaki ne bagenda nabyo naye ndaba omusajja ku kyalo omanyi ababadde basiriimu bwe baafa nga bakolaki nga baziika ku makya essaawa 2 ku 4 ku 6 ku 8 ku 10 ne 12 kakati nga babeyiwamu amafuta omusajja yaliwo ku kyalo n'ayisa puresiririizi ennyama yange kamuddamu giyiwamu amafuta ngenda kuli abaana bammwe abagenda ku ssomero mumuba mugisudde lwe yaddamu okuyiwa emirambo amafuta n'ateekako nti nze owammwe gundi ate kiro ng'asayininze n'asuula ebbaluwa nga kuliko temuddamu kuyiwa mafuta mu nyama tebaddamu nabo anti yagamba nja kuli abaana bammwe abagenda ku ssomero oyo omusajja ali mukambwe mu balogo mukulya nga wakulira mu balogo nga mukambwe mukulya ate ffe twalyanga ku kyalo nga tulina gye tulaga ntutambudde nga tulyanda sibitizi ate ffe tetuli baayo jjajjaffe yagendayo bugenzi nakubayo mumayiro yava wano kalagala bulemeeza banene bamugamba nti eri omumayiro ezannakubwa yali akubye naku nnyanja eri ebwende gye twalibadde nga tuli bamyalo najja eno oyo omusajja yakuba empaka n'omusajja omugagga oyo omulogo lukka namugamba nti omwana we yafudde omwana we nja mumuli lukka namugaa tosobola muli nikimugaa nja mumuli tusibe sente nja kumuli lukka n'agenda ekaliisa n'aleeta abapoliisi aba yamuziika namulujja n'akwata sitiba nezaaka ku lunaku olwokuna esima zazikira omulundi ogumu kikuntempe wempitirivu ennyo abaserikale bayita mu lusaalu kumpi kutuuka kyotera bayitayo mu bwasa bakuba amasasi mu
Kikunda yajja ettaala zonna ze bali bataddeko ne zizikira omulundi ogwo gumu abaali bakuma n'emmundu ate nekimusanga nekimugamba gugoli kibaza bbiya bbiri omwana we yawoomye nnyo musimu oba mwali. That's why me I'm scared about witchcraft. Agenda kubira mu mwantalimu namulaba witchcraft yennyini waliwo omusajja yalwana ne munne nakuba abakazi ba munne Laddu emirundi ewaffe Laddu gyeri nakuba abataano nono natta bataano bonna ne betta anti abakazi akuba bataano ono awasa n'aleeta namukuba Laddu nono n'awasa n'aleeta namukuba Laddu ne bawera bataano ku bataano. It was my father who reconciled them. Timumalawo abaana babannamu. Because he was a highly respected man. My father was highly respected. N'abatuuza baga kimukola kikyamu. Kimukola kikyamu. Naye nga buli omu alina Laddu technology. Byaddala muntu asobola okukubisa Laddu. Zirimu ebika. Waliwo eyakakoko nolaba akakoko akeeru nga kadduko yaba abanja. Aba abanja. Waliwo eyakaliga akeeru. Naye abatananyiika nnyo. Esesebbula yeyo ennyondo. Tulaba ennyonjo yagentambula naye yakiwanuka. Kiwanuka omulalu yeeyo. Oyina osangawo ennyondo naye nga Laddu. Yekuba oba muti negwasaamu. Laddu za bika bisatu. Waliwo ayakakoko. Ayakakoko akeeru ogiraba okalaba nga kadduka. Akakoko? Eriyo eyakaliga akeeru. Nga kadduka nako. Nako kalaba nga ngemaze okkuba. Kagisesebbula nga kugumiikiriza ekimala obukyozi bukuyitiridde. Eba yannyondo. Ebyo singa byaliyo singa abantu boolwanagana nabo singa tewaba kuisa. Ate bakoze buli omu apulayinga gundi buli muba mukatonze bampadde eddagala ly'amaanyi nnyo esinziiza. I give them a chance to understand. Okunya ku bantu n'obbanyaalako emisango gye tokesobola. First the challenge. Sijja nazze kuwa recordings. I give them to a hostile regime. Bakuggyemu obujoozi obwo bw'olina. Sikutta. No. Ewaffe mu neighborhood waliwo omuwala nga mulalu tayambala. Nanziri teyayambala ku lugoye. Nyina yamuzaala mulalu ng'aluma ebbeere. Omanyi omulalu bebe. Naye nga kyava ku ki? Omukazi yava kiwangala eyo ng'alaga kaliza omutawuni kuzaala. Olubuto ne lumulemerera. N'agenda mu lusuku lw'omuntu yeeyambe. Kuba tooyi tezikkirizibwa ayinza okumwana omukazi olubuto tapama mu tooyi. Omukazi yali alima namugamba nti yoozaawo ngalo. Namugamba nti ozeewo ngalo nziika linnyabo. Naye naawe oli mukazi ozaala. Ngenze. Nanziri yabeerangawo ku kkooti yayambala ku lugoye. Twakula Nanziri waali teyayambala ku lugoye. Yazaala omwana nga mulalu. Oye yayonzawo munno ebintu. Bebi nga omanyi bebi omulalu gwe. Okuva lwe yazaalibwa nga amuluma aluma mu kifo aluma ebbeera akola ki? Yagira n'amuloga. Lwaki amwozese amuyozezza yamuga nti goloza lukwagoyo gwe baakola mu meeso kizunza olutwe n'aliizamu omulamu gwe olaba lukwago ayogera kept quiet. Amugobye basokole batwale amalwaliro bagasokole anti betukimanyi bamuwa obutwa bamutwala ekongo akola yamusiba. He kept quiet. That one is dangerous. At least for you. A man who shouts. At least for you speak. Yes.